kati ngamba je jangu antwala olaba obuntu obuliko kikata abasazi b'ebisumuluzo bagezaawo bazibu nzoba gwe nagwako yali omuzibu simanyi oba gyali n'oyo omusajja manyi bakyuka kyuka olumu babalya babasika ayinza osala ekisumuzo nekireeta tinku bwe bakwata eyakozeseza ekisumuzo n'ayogera gyekyakoleddwa nebaleeta ne bakukaba kati nze nayigirawo awo bwe njigirawo mwana oyo yanjigiriza teeka obulungi n'engeri amanyo gye gatambula aganjigiriza nengakwata kati nze jjukira nze mu mutwe ogwange nze ombuulira ennyumba gy'oyagala nentandikwa nze ogiraba mu mutwe ng'eyaddala nze nsobola n'ogiraba nga bagisiize langi naye ng'eri mu mutwe nga n'amasanyalaze gaaka nga n'amazzi gayiika nga n'abantu batambula muli mu nnyumba ng'oluggi oluggulawo n'oluggala ne tayiro ng'oziraba na biki buli kimu kati nze ngendo kikutera ku lupapula nkijjawa mu mutwe kati ono ansomesa kufulu n'amanya engeri gye gatambula olwedde munda mu nze olinamu ekizimbe beauty in ampu mweri ampu kama yaji mweri abakitegeera erifuna kati mmanya amanyo be gatambula ekisumulizo nga mbiyiga bulungi obissa mu mutwe katambulira ekyemmotoka tekibaako nnyo nankani mulwakuba kati mulina remote onyigira eno netandika kuliko kano akaveeno kuliko buno akati na buno nabo kuziyiza kiri naye nga na buno osobola okakola kati wano bwetuna bwetimanya kano katunuulidde manya bwenna okakola osobola okankolera naye kati ate kano kayinza okumbonyaabonya naye adde endi nkafuna akati nze kenkola ate kaba kasobola okuggula eyo neyooli akanga aka nga kagula emmotoka eno nekamala nekaggula eyange neyomulala Uganda yonna ng'amannyo tegafaanagana benzi tefaanaganya Subaru na Toyota nenkola eki nga kigula Benz, Subaru, Toyota, Vitz, Ipsa, Nissan, Toyota kimu bweki kimu so n'abalina remote zino tebawona gwe oba weggalidde nze kalisa tonzigalira ago gonkubuulira amazima omubbi nga Kalisa mbiseera bye gwe oba weggalidde nalese ndokinze wali emotoka gwe wagaddewo nze oba tewagaddewo gwe bw'oba oyagala okuggula teweetaaga bino byange okozesa bibyo byange ate ng'ekikyo kiggula buli mmotoka buli wamu kati sikyabikola badde ngenda kugamba era bwe kigwanga tojjanga sijjanga onkolere sikyabikola so kakati oyiga wali nayiga kukola ebyo ebiriko amannyo naye munda munze nga wegambe ampu mweri ampu eyange eyanjolezaamu ekintu ekirala kati nga kyekineetaagisa nze gwe kunkubira bukubizi kituli kisumuluzo wekiyingira kufulu ey'emmotoka yonna oba ey'enju yonna oba ey'ennyumba oba eya seefu gwe kuba kifaananyi ondeete gweokola ekisumuluzo nga tebasoose kuwa kopi eyo yerevu ey'obuyiiya bwekyo kyewasoma n'okigattamu ekirabo kyo kyeweeyigiriza kati nga wengezeseza kwezi emmotoka ezibeera ku magalagi kwe bazisuza tevaawo biki nokireeta noteekamu kalibu kigiggula noteekamu Ipsam kiggulawo noteekamu Nissan kigiggula ogera okulaba Nissan kimanyi okugaana ogera okulaba Benz kimanyi okugaana kati ebintu bwebityo nolongoosa kati ate ogera okulaba okirongoseza kiggula Benz ate Nissan kiragaya
kati n'otambula oba luusi na 2-3 n'omanya eno ki X-Trail manya kyenina kino kiggula X-Trail Nissan zonna kino kya Nissan zokka omu Japan emmotoka etali nnyangu ko bayinza n'okukwa naye akati mukunkuba salekerawo okubba nva sukaali biki obuntu obutintini so kati muzadde ali eyo owa Vicky exclusive bw'olaba omwana ng'atandise okubaako obuntu bwalonderera tolowooza nti kati kajja gejja katuuka eno gye natuuka ate owayinza obutafuna chance nga nze gye nafuna noweza emyaka gy'olina oba okitegeera so kati aye tokuba mubuulire kino kyokola kikyamu omwana muwaalye emmere akute aleme kubba kwegomba kubba gye muleseewo ate bw'oba olaba nga takuse mugambe bw'oba oyagala ngamba nkwongere kati agambe nti maama nedda kale bw'okomawo n'omusanga byo ng'ate wamugambye nti okuse n'agaana omuggo si mubi naye gukube mu kifo ekituufu bonereza gunjula naye tobonereza kati sente zagenda ziwani tugamba katukole ki katugende tutandika okugula amataka ebiseera waliwo omusajja ono bamitane Kasulu yani owa Jomayi nakati ajo wa Jomayi akyaliwo yali atandiseewo eyo property estate biki bagula bagula naffe twagala okuyingira ekintu ate twagala okuyingira ekintu twewola mugenda mu banka batuwola balaba akawunti yaffe etambula batuwola kati kwe kutuwola ezo miliyoni 7 okitegedde tugule ettaka tutemeteme estates tutunde akati bwe twasooka twagula bwe tugula ne tutematema ne bajjanga bazigula olaba sente bezitandika okufulolunga ku akawunti kati ne tuzaayooko endala twasasula ku looni ne tuzaamuuko endala tugula awalala awagazi kati Kyalugonza yaleka bamaze okutemako guliini nga tusigaza kukola ki kutunda twali tutunzeeko naye nga tetunazaayo temunatwala mu banka kati yatulaga nga zitutte mu banka yatuuka ne mu banka naziri eziriyo n'azijjayo n'agatta kuno Kyalugonza n'abula nakati simanyi gy'ajja simanyi gy'ali n'ebyapa ebimu neyo wenyine twali tuguze n'ebyapa ebimu bayabisinga baba bamwongerako ku sente nga tetukyalina we tutundira Kyalugonza n'abula banka eyagala ezaayo looni mugisasula mutya ate twasasula kale tubanirizaako nnyo butereevu yonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba okwosaako okubeera nga mutuwuliriza mu bitundu byonna ebikola eggwanga Uganda ne bweru waalyo byomu yonna ku mulimu wesinzidde okubeera nga okakkalabiza ekyo kyokola kyamaanyi era kyekisinga nange enkuba engezezaako okuntaataganya olunaku olwaleero nkuba ya November nzibuzibu museenene gwe mwezi gwe tulimu bw'olaba nga butonya ku makya nkusaba zuukuka obubeera bugayaavu bw'oweza kanninde ekye enkuba y'ogw'ekkumi ya museenene bannaye tebagirinda kukya either funa umbrella oba kkiriza otambule ng'ekukuba osobole okugenda onoonye ekigulira Magala Eddiba. Nze Vicky nsinzira butereevu ku Mukutu Vicky Exclusive. Once again mbanirizaako ku programu yaffe y'olunaku olwaleero mwendeetedde omugenyi waffe ow'enjawulo era nga tugenda kuba tusharinga emboozi eri ku bulamu bwe obw'emabega obulamu bwe obwasalawo wawe yasalirawo okuva mu bulamu obw'emabega era mu transit wano
nawo tutegeere bulungi processing nga bwe yali bangi kumwe muyinza okuba mwalabyekoko ku mboozi ye ne baleka nga mwewuunya. Naye olwaleero tuzze tufune exclusive naye era ndi musanyufu okuba nti nsobodde okumusisinkana emboozi tuula kalira egwa Makerenda. Musumba Mukama waffe yeebazibwe. Amin. Mbuulizaako ku batulaba. Abatulaba ffenna Mukama waffe yeebazibwe. Neebaza Mukama ku lw'okwagala kw'alina gye tuli, kw'alina gye ndi nammwe eyo. Ne neebaza Yesu olw'ekisa ky'alina gye ndi nammwe eyo. Ne neebaza Omwoyo Omutukuvu olw'okusa ekimu kw'alina gye ndi ne gye muli eyo. Mwebale kwagala Mwami Vicky. Era emboozi egenda kugwa Makerenda, ebibuuzo byabadde bingi. Era ndowooza nze muntu omutuufu w'okubiddamu okubyanukula. Basinze nnyo okutanka n'emyaka n'ebiki buli kimu byabadde nga ebintu byabadde awo myaka bwe giti ate ng'ali bw'ati byonna ngenda kubiddamu. So Mukama banjagalire, tuula kalira, wuliriza, yiga, funamu ekyokuyiga. Bw'oba ofunye ekyokuyiga ate okkirize enkyukakyuka ekukolwemu, kubanga ensi n'okujula kwayo byonna bya Mukama. Amanya abakakulaba omulundi ogusoose togabagambye? Abakanda omulundi ogusoose amanya nze Jackson Kaliisa. Ndi Munnayuganda kyekisookera ddala. Ate ku budde buno ndi musumba oba omuweereza wa Mukama. Kitiibwa kya Mukama. Nange nazaalibwa nina birthday ng'abantu abalala bonna. Ennaku z'omwezi nga 10 omwezi ogw'omukaaga 1974. Yes. Kaliisa lwatonya ku nsi. Yes, ng'ava mu lubuto lwa maama we. Kati okutuuka ku ssaawa ya leero mpezeze oba naweza emyaka 5 egy'obukulu. Abadde wa kisa 10 myaka 5. Naye byokoledde myaka 5. Egy'obukulu oyinza okugamba egy'obukulu giri 32. Egy'obukulu giri egy'ekitono ekivubuka. Wali okuva ku gusooka okutuuka 18 oyinza obutagibala nnyo. Naye nagyo gyalimu obuvuyo. Gyalimuko. Naye kati wano w'ofuukira omuntu akuze gwe babala nti akuze giringa 32 naye gibadde si myangu. Gibadde si myangu. Embeera ebadde endala. Drive ebadde endala nnyo. Ng'eyawukanira ddala ku eri ey'obuto. Yes. Kubanga na bwe nzaalibwa maama wange mukyala Muganda. Nze nyinza okugamba nti ffe tuli Bahutu. Muli Bahutu? Yes. Bajjajja bange bajja mu biseera bya lutalo. Entalo z'e Rwanda. Zino eza genocide? Si zino eza 94. Ziri ez'edda? Ez'emabega eyo ez'Abakaragwe ebiwe. Yes. Baali basazi bambaawo ne bajja eno ne basookereyo ku bizinga. Bebayitanga abasalamala. Ebizinga by'Ekoomeeyo, ebizinga by'e Kalangala. Ne bajja ne batuuka mu basajja Abaganda ne babakozesa, baali bapakasi. Ne babaleeta paka eno ku mainland. Kyempulirako nti omu n'addayo. Omu yaddayo e Rwanda. Oba yaddawa naye yaddayo ku bizinga. Then ono yasigala ate nze mwenva. Awo wakati waliwo jjajja oyo yatandika ne jjajja azaala jjajja wange azaala kitange nange bwetto. Kati nange ndi layini neegoberera. Layini egyegoberera. Naye kati nyinza ogamba ndi musajja wa Kabaka. Okulidde mu Buganda, ozaaliddwa mu Buganda, so kati obeera musajja wa Kabaka ddala. Era obuwangwa bwa wano bwe bukuzizza n'ennono. Mbutegeerako. So Abaganda bakojja. Kati kakasooke nnyanjulire abatulaba
omusumba gwe tulina olunaku olwaleero yavuddeyo ku mukuto gwa telefayina ya NTV ne tulaba clip ye era tubadde tuli interested nnyo mu story gye yawadde NTV ne twagala okufuna exclusivity ey'emboozi ye era wakati mu lugendo lwaffe olw'okumunoonya Mukama abadde ku side yaffe ne tumufuna tusanze musajja mukakamu nnyo musajja munyumya nga bwagenda okubanga ate emboozi agitusabuukulira. Kansooke nkusabe kimu video giweka like kijambeko okubanga etambula ku misinde gy'amaanyi. Information eno nkulu nnyo erimu ebyokuyiga bingi etambule ku misinde gy'amaanyi etuuke ku buli muntu ssekinnoomu ateekeddwa okulaba vidiyo eno n'okugiwuliriza. Ate mu butongole tukusaba otwegatteko ng'osubscribinga ku mukutu guno ofunenga latest updates ne latest information buli kanyomero konna akakola eggwanga Uganda yadde n'ebweru waalyo. Emabega wa Sheno agikubiriza ye Joel still ku camera ne production. Then mu butongole tukwaniriza ku mpewo za Viki exclusive era wetwagala okutandikira okumanya musumba okuva eno nga bw'obadde otandise okutulambululira. Yes. Nga bwe nkugambye bannaviki nange naliko omuto naye ngenda okutegeera nti emyaka egitegeera nga ndaba tubeera mu maka ga kitange twali balungi nga tulya emiwogo n'amata ate taata wange teyali muyivu nnyo naye yatwagaliza ku ssomero era nze mu kutwagaliza ku ssomero awo mu kinaana awo we natandikira okusoma akati naye waliwo we natandikirako nga si ku primary waliwo omukyalo omu mukadde omu ndooza kati yafa eyakuŋŋanyanga abaana ku kyalo n'abakolamu omulimu nga yandibadde nga nasale n'atusomesa n'okuwandiika amanya kasooka tiwavangayo awo oyo omukadde ng'ogenda ku ssomero ng'olyoka ogenda ku primary ng'oyiza okuwandiika erinnya n'okwogera n'ogatagata ennyukuta ezimu. Kati ewaka waaliwo omuwala gwe nalaba eno amanya nyiza obutagwogera naye nkyagajjukira bulungi. Omuwala oyo twakula naye nze ngenda okutegeera ndowooza awo nga mu 79 awo kuba 79 nalina emyaka ng'egi 5. Kati omuwala mbeera naye kye nategeera eno mu bukulu yali ava ku sayidi ya maama najja. Kati omuwala oyo yanjagala nnyo waka twabeerangawo n'abalenzi abalala n'abawala ab'enjawulo oba n'abaana ab'enjawulo kuba ffe twabeeranga mu famire ennene bweti abooluganda. Kati naye bwe twatuukanga nga oba kulya nze natuulanga next naye oba okwebaka nga neebaka naye mu kitanda kimu oba mu buliri bumu. Yadde yali mwana wa buwala because mwali bato. Akati kutambula yantwalako ku ssomero n'okunkimayo eyo mu kyalo omanye ebyomukyalo teba amasannyalaze kati enku muzikuŋŋaanya butyaba okutwala ennyana ku ttale okukima amazzi okusala endagala emmere kugikimayo twalinanga ennimiro ey'okumpi n'endala gye bayitanga ey'emitala ebintu ebito ng'oluusi emitala eyo wabeera ensuku kuba wano awaka wabeerangawo ente esookerwako miwogo twazikola twagibeera najjo nnyo naye nga amatooke ebiki ebintu ente gwe zisobola okwonoona byabeeranga ewalako. Kati omuwala oyo ebyo byonna emirimu twagikolanga ffenna. Kati omuwala oyo yankozesanga mu kaboozi ak'ekikulu ku myaka 5 nga ye ali myaka ng'emeka ye ekyenzi yali mukulu kuba yali kiwalanga kijimujimu bwekiti ate ndowooza kyajja amata biki byonna kitigejjere waka
kati nsenjukira yali mukulu nsinga naye bwe mbanga ajukira nnyo emyaka ayinza okubanga 17 yali mukulu musanvu ate nga mugimu kati olaba na bino abaganda bwe bagamba okugenda wanakakandi ebyo byonna kyalina ensiko yabinkozesanga nga akugamba ekyokukola omuwala oyo ng'agamba gwe akalenzi akata ak'emyaka 5 omuyambeko okolesenga kye yali mukoledde kati ate olumala n'akwebasa n'akwenyigirizaako n'akola atya n'akwatakwata ebifo ebyekyama n'akutogaatoga era kati wano ŋŋamba nnyo abazadde abatuuliriza bannaviki abantu bemulekera abaana bammwe gwe n'olowooza mbu oleese omuwala from somewhere n'omulekera famire yo feno mu bulokole tugamba nti wandibadde nga tannaba kujja sooka olunga obuuze omwoyo omutukuvu akuselectingira omukozi gw'olina okuleeta mu maka kubanga ojja muleeta ng'alina agazeege agasiiga abaana kati nze nayonooneka nkyali muto olwakiri ekyo yali omukulu eyatandika okukozesa gwe omuto abalenzi kirwawo okumanyika nti okakibwa oba okozesebwa kubanga mulenzi obeera katini mu sayizi ate nga oteekebwa mu kintu ekinene oba ntegereke ate omuwala kimanyika mangu nti omuwala ye abeera katini n'ateekebwamu ekintu ekinene y'obulumi abuulira mangu ogifunye n'abaana abalenzi nabo bakakibwa bakakibwa babakabasanya nga bakyali naye oluusi tomanya olw'okuba ye mutini because of signs and symptoms zawuka akati nze kyagenda okumanyika nti omuwala ono yali takozesa nze nzekka ate okubanga yalina akano akantu ke bagamba akaki akasagazi akasagazi nti ayinza okuba ti oba yavanga eyo nga tamatidde najja n'amalira ekimirimiri ku nzi ng'alina owa sayizi ye amukozesezza mu bikolwa ebyekikulu n'atakkuta mukwano then najja kuba nze nafunanga nnyo kale obulumi ate bwesinza kwogera wakati awo olaba mu kusembayo awo emikolo wegiggweera ku musajja ku mukazi omukazi kuba ye yabeeranga kungulu nze nga mbeera wansi kati n'alyoka akukatira oba ekitegeera kati olumu kale nalumizibwanga muno naye nga si kyangu nnyo akutuulira mu ndira muno naye nga ate akugamba toyogera kati nga akuwa olububi olw'amata bafumbye enva ennungi kuzize n'akuwaako akuwa ekifo ekinene kugamba ng'akuddaabiriza obeerawo naye musula mwenna obeere energetic waliwo olumu lwe yakozesaako mu kiro ewaka n'ekiro nze nga nsula naye mu nnyumba nga tusula wamu ku buliri kimu kitanda kimu nga mbeeramu ebyo kumukwatakwata bifo byekyama era abazadde tebaawuliranga abazadde baasulanga eri mu kisenge ekyo teyavangamu maloboozi ga kikulu oba yakikolanga ate naye nga kibanga kyabera naye kasayizi kaali katono era kati nga simanyi oba biraga ewala aba biki kati kyagenda okumanyika nga nfunye endwadde ey'abazira sebo nange nali muzira ku myaka laba ozikubyemu engalo endwadde ey'abazira nagifuna ku myaka emeka 5 akati kakatubeere nga tuli clear kwoyo omuzadde alaba programu eno n'omwana we omuto abaana bakyekinge babuuze obulwadde obw'abazira bwe bulwadde obwa HIV bagita gonoria enziku mbadde manyi ate mbadde nze mu 79 sirimu teyaliwo oba yaliwo naye teyakwata so obulwadde obwabanga obw'abazira yabeeranga nziku so omuwala mu kutabaala abantu abasukka ku ggwe ewaka
yawanuuza agalwadde n'agasiiga kwegyo emyaka ku myaka 5 nofuna enziku kati nze nalaba kulumwa kola kutya abantu temudwaliro ogenda ofiisa okaaba musawo abuuza bannaye omusajja yafuuse hero kiki ekimu lirwanye lutalo ki olumufudde omuzira kati maama ambuuza waayo anaakwatakwata ku mmundu zino mubuulira ti amasasi gakubwa lunaku bagamba soogera emundu esekka ekiro muba mugisesanga nene esesebbuka munyumiza sitole yonna banzijanjaba kati awo mukinana gwali kugenda kuggwako omwaka naye nga ndi ku treatment eyakalwadde kano kati waliwo senga wange najja nansaba taata antwale mbeere naye ebiseera ebyo senga yali olubuto omuyambeko okusitula kuki ku mwana oba okumuyambako nga nakawere najja nantwala kati ebiseera ebyo nze nali okali omulenzi mwanyina waabwe yali omukulu nga banjagala najja nanfuna nantwala kwe kukuwonya ono kwe kumponya ono naye noono okuva mu ddwaliro ati namwogera nze ogenda okuva mu ddwaliro okudde waka senga nsange ng'oli bamuzaayo bajjawo ekyekere kyannuma muntu wange abadde ampa olububi ennyama ennene yanaaza yakola biki kyannuma na bino ebyendwadde sibitege mpiso bantwala mpiso ne bakuba olweggulo nodda ng'osanyalala oluusi ne bagikuba ne weebaka bagikuba n'ogenda kati nga maama alina okunninda nenzera engulu oba luvannyuma lwa ssaawa batugamba nga mbwe empiso y'enziku yabanga mpiso yante bwe batugamba neera wali muto naye bankuba empiso nongubakuba n'ozikira ogenda okuvaayo bagikubidde okutuusa nga weebasi so senga nakutwala senga antwala senga bwantwala nawonera eyo ati ngenda okutuuka eyo kasangati nze ekibuga Kampala muno mu kibuga kati ekyalo kyaffe kiri eyo Ngoma Ngoma kisangibwawa eno Nakaseke wano era siwala ne Kampala yalisero yali Luweero district kati nze ekibuga nkiyingira mu kinaana nga simanyi nti Kampala nojje Kasangati nzije tukiyita mutwalya mu kibuga omwo nenda ba bus park nga bwefaanana biki mu byaka ebyo myaka 5 nga ndaba ati nitugenda Kasangati kati baba bagita grade ki bwe bali faro speed senga yali musawo muzaalisa yakola ati ngendo ve nze nga ndi mukugu ku baana abato osumusemu eddala mbikulu eby'emikwano kati olwo 81 nyambadde ki najja nyambaziddwa ekyoli n'ekifaananyi eky'omukazi anyirira omunene alabika obulungi bwekitegeera akati ekasangati gye nawonera senga nzijanjabe nanteeka ewampeewo mu 81 ati mu 81 ntandika ewampeewo P1 naye ng'obwana bw'abasawo mu Doctors Village tebumpona wabula obuzibu obwaliwo ebifo ebyo nali manyi obikwata bulungi bikwatako ng'oli wabadde akwata ebyalo yali yakuyigiriza era nga buno obuwala obutini buno obuto nga naye olwo ebiwala kito kigimu kirina emyaka 5 6 mwenkana oluusi akusingako ali mu 8 naye ngera kasita omukwatakwatamu ebyo ebifa kkakkana okitegeera ati bwento bwe nali naye watandika okutiga bato banno kati mu biseera ebyo nga simanyi nnyo nti waliwo bakola penetration naye ng'ebifo ebyo nabikwatakwatangako era ng'oluusi abazadde bansanga nga ndiko waggulu nze mbeera waggulu kati wakiwusa kiri kyoli nabeeranga wansi kati nze because yali mastermind w'akazannyo it turns nga gwe mastermind ku baana kati
ebintu ebyo buli wobikwatakwata bwoti omuntu waliwo ekimuyingira gwe kikubeerako n'obwongo bufuna seeti endala n'omubiri gutandika okuba nga kati ebiseera bwe twali nnyo firimu oba biki oba biki nti abaana oba bandi bigoberere tetwabirinanga naye just kubikwatakwata ebyo ebifo era nayino mu bukulu ngamba abantu sinalabayo olunyiriri lukisapootinga abakwatakwata ebyo ebifo n'ebyo ebyasenga bye bakola sinalaba lunyiriri mu bayibuli lukiyimiriza ndi musomi wa bayibuli era ebintu ebiviiriddeko nnyo abantu okubuzaabuzibwa n'okuyingirira ebintu ebiranga masturbation n'okufuna ebirooto nga weegatta mu birooto ebyo bisimayi byensiko simayi nakakandi akati naye tuveeyo baganda bajja kugamba olumbaganya ensonga y'abasenga kati nsoma P1 awo olw'okuba eno gye najja ewampeewo olw'okuba eno gye najja teri ffene teri bikajjo mmere ya kibuga ya minzaani mpime eri twalyanga eri emmere twalyanga n'ova n'ogera ne wa neighbor n'odda ffene olyawo wa ku kyalo yenna bukajjo bw'abantu osagula buli wodde wosa omumwa bw'oti olya kati eno emmere yakupima ngenda okulaba ndya sikuta ate njiraba senga agisanikiddeko agera okudda nga njibbye ennyama sikuta nyama ofuuka ow'engalo empanvu ngalo zitandikaawo sikuta kati ebiseera ebyo twabeeranga nga bwogenda ku ssomero akatabo bakasalamu wakati ate ndaba abaana abalala baleeta biramba kati senga yali musawo ate wali mu ddwaliro ndaba ebitabo eby'abaana abanti n'ento kati eno bino byaleeta byonna yabisalamu biri awo nga byasalamu sitwala oddira ku by'abanti n'ento nensabika nentwala ku ssomero nze mbeera nabiramba senga takebera bitabo alabulabe nga nkomyewo yamanyi nabuli obutundu nanyumirwanga nnyo okubeera n'ebintu ebipya ebirabika obulungi nga nze byembeera nabyo kalaamu mbeera nampya ate yasenga bwagigula agisalamu takuwa yalabba ate takuwa eno eyalabba ate bannange ndaba babeera na nnamba kati ngeze ennamba nzibba nenteekako n'erinnya salasalako obuntu ntobukakasa nti yange nti yo n'ebitabo nga nkyusa nenkulukunya amannya nali simanyi nnyo okuwandiika linnya lyange naye ngaera ekyo okikiitanya mu busobozi bwo bwento nga nnyumirwa nnyo okubeera n'ebipya oba ebirabika obulungi nga bye byange ati lumu ngenda okulaba abaana bagenda ku kantiini ne bagula batwalayo ssente ati neŋŋamba omuntu akoze atya ofuna ssente ati lumu baali mu nnyumba omwo neefulukuta ngenda okulaba nga ngwa ku ssente zaali 1,000 1,000 ekyo nga nkikwata nange bangobeko 10 ku ssomero eyagulanga gwe bagoba bakuwa bano abataleese ne bagoba 10 ogenda owaako ogenda gwoyagala ne bagoba nange nuli nali ngoba kati naawe n'ofuna ekyoyo bakugobe kumbe zaali za musala gwa mata mwezi gwa mata manya omwezi mulamba gwabanga gwa 10 oba kuba senga yaŋŋamba ssente zaali za mwezi gwa mata naziteresa oba baali babanja myezi 2 oba kiki naye kubanga kwolwo abaana bangoba bayitirivu ekikumi kyonna wakigulamu paani nze nakisayo ku kantini nensaba Namungodi nensaba ku Soweto nensaba ku paani nensaba ku waliwo bayitanga ebicepere ka Soweto mbadde sikamanyi kali awo tugende maaso nensaba ku ebicepere byombi nensaba ku bindaazi nendoza n'ebicepere nakakati bakyabitunda mu masomero byebiro bipaayi bayita bipaayi akati nga buli lwenzijyayo ne bangoba simanyi na byateekamu nze mugamba mpa bya 10 10 tekiggwawo kati waliwo madamu nga bamuyita madamu Frida naleka yafaako yali mukazi mukulu agera okulaba 10 kikoze kitya kisusse buli budde gwe bagoba sente mekezo zebangoba agenda ku kantini abuuza mutabani wa musawo kiki nga bamusa emisinde ntowayi yaleese olwo sente nange muwabuli
meka 10 kisusse zabadde zize saabuuziza nze nange ntunda namugamba mpa balance kakati olugoba olwasembayo ngenda okudda ngaekidde kivuze ekiyingira kiraasi saawa break eweddeku nange nenyingira kiraasi saddayo kubuuza oba waliyo balance sibimanyi piwano nga nzira ewaka nali muzanyi wa dduulu mumanyi tope oyo wakanya nali super nzanya dduulu nakati manyi nga nataddeawo ozanyamu n'abaana kusimula ne bwobeera oli dduulu okyamusobola dduulu senga zibadde zanyiddemu dduulu mumanyi namuzanya ati dduulu oyo batuta ku 7 mukaaga kitundu ntuuke waka ku 8 naye otuuka nga madamu Firida nze no nalowooza zze wa musawo kujjanjabwa ayagala musawo otuuka ali gwe mpitaako wano pitaako fukamira awo omutima gwantujja kati simanyi nti madamu Firida yeyalusombi sente zange ani yazikuwadde wangi toyitala oluyimba nengwa muli yogera mbuulira sente zange ani yazikuwadde sinakwata ku sente bakongera nenkwata oluba senga kankubulire senga sente nange nazitutte ku ssomero nendya paani n'abaana ate balance teri balance kati madamu yamugata omukuba muto tamanyi nsaasire madamu n'agenda madamu bwe yagenda senga yansamba senga yankuba 10 kyali kingi nga kiringa ezzike lyakakati oba n'okusinga ekyo kyali kiba kinene kyali kinene ogwana okubonerezebwa senga yankuba nga bwannangira tojja kuleeta n'obubbiwa kati twalina mukulu wa taata yali kafulu kubba wedda akasaayi nakakulangira kati mukulu wa taata oyo yafa 93 naye yali abbe obulindo bw'essente ye kyesaamanya oba kyesaategeera nnyo kyembikulirwa kati tate okuba yali simubbi wa ku street nga ye wa bungula kati kyeki bungula kwe kubbisa eryanyi ly'emmundu kwe kubba n'ekisi nga mmundu ye bungula kati ate nga era yabunguliranga ndowooza mu bintu ebinene nga golodi yabakyusizaamu mu lulimi yabbanga bintu binene byadiringirangamu kyempulirako nti yayitamu bannaakanaana n'atabawa munyago gona n'agenda n'agukkata mu biseera ebyo yali UCB ati aba avaayo mu UCB era bamukubira ku UCB awo ku madaala ng'ava mu banka Masasi nebaleka awo mayiti nebagenda n'aleka abaana abato kati bataata baffe bebakozizza abaana abo kati nze bwento olwo senga ona ŋŋamba saagala obeere nga Ddaani yafa gwe baali bayita Ddaani taata muto yali mukulu wa kitaffe kati tubeere eyo Kasangati senga nkuba naye akati mukunkuba saalekerawo okubba nva sukaali biki obuntu obutintini so kati muzadde ali eyo owa Viki exclusive bw'olaba omwana ng'atandise okubaako obuntu bwalonderera tolowooza nti kati kajja gejja katuuke eno gye natuuka ate owuwa ayinza obutafuna chance nga nze gye nafuna noweza emyaka gy'olina oba okitegeera so kati aye tokuba mubuulire kino kyokola kikyamu omwana muwaalye emmere akute
aleme kubba kwegomba kubba gye muleseewo. Ate bw'oba olaba nga takuse mugambe bw'oba oyagala ngamba nkwongere kati agambe nti maama nedda. Kale bw'okomawo n'omusanga bye ng'ate wamugambye nti okuse n'agaana omuggo si mubi naye gukube mu kifo ekituufu. Bonereza gunjula naye tobonereza. So kubanga omuze ogw'obubbi si mwoyo kikusindiikiriza si gwabba munda muggwe mbaamu ekikusindiikiriza okubba ate ne kigenda nga kikula singa oba togemeddwa ku myaka emito. Kati abaana baffe tubeere mikwano gyaffe nabo tubabuulire ekituufu n'engeri gye bayinza okukikwatamu. Bw'oba enjala ekuluma nga tewakuse yogera nkwongere. Senga onoddamu okufuna enjala ng'obudde bw'okulya tebunaakutuuka ngamba. Omwana leka kumuboggolera kubanga wakati mu kumuboggolera ajja kukutya aleme kuwuya kizibu kye. Leka obeere muzadde beera mwangu omwana nga oli accessible. Omwana nga bw'aba ayina embeera akwakisesinga mangu okitegedde n'akutuukira n'akunyonyola ate nawe leka kumogokana enjala ekuluma kale tegumiikiriza kale katunyoyo kakyali kale mubuzaabuzeemu kale gumiikiriza mukubirire ajja genda akimanyira mpolampola oluvannyuma ajja kutereera. Naye buli lwotamuwa gaapu kwogera naye nga nawe omulaba ku makya oddamu okumulaba nkeera ku makya kubiriza kuyingira kwewaka nakuzookuka omulekera mukozi simanyi neiba simanyi biki ako kabasa akati primary level tugimalako tutya. Primary level ewampewo nasomerayo paka P3. Olutalo lwali lunyinyi nkidaawo ekasangati nze nanzeyo nenzira Jinja Kaloli Boys Primary School Kawempe. Awo wonna tuli mu kibuga olwonsembera ekibuga nve kasanga nzize Kawempe tula mayiro 5 okuva mu kibuga wali zaali 8 setuteke 3. Kati awo nsoma P4 ntandika okulaba firimu mu Kawempe omwo neegomba okubeera komando nzegola wangi ola firimu Swazinega John Lembo Chuck Norris jetiri gwe abo bajjaki kyani bonna awuuba n'aleeta najjamu ekisakiro atwala ssente oba kitegeera n'avuga emmotoka ayita we batamulabye ndyagala nziraba awo ng'olina ensimbi ezisasula ekibando ba nkola yakulingiza. Ebiseera ebyo ebibanda byabeerangawo oba basasulanga meka 2 byalinga 1,800 kyalinga emitale seza mwasasulako n'ennusu 2 5 bweziti 3 ng'ettaano muyinza okuyingira abantu nga 4 mwana aze kati ebiseera ebyo omwana asoma P3 mwabeerangamu abakulu abakuba buloka ku kyalo batema enku oli asoma P7 nga alina omwana asoma P7 jajja yabinyumiza ne mugane jajja nawe leka asoma P7 nga alina omukyala ewaka ate omukyala madam kusomera eddala newe buzala ki madam wesiyamuso madam asomesa kusomera eddala na pursuing primary ye mwani ensiro byali bizibu so tulaba firimu kati waliwo mikwano gyange nze nali shafu akati mukuba nti oba njogera mpolampola byabeeranga wano waka oba mu biseera byange ebyeddembe naye bwe nabeeranga nga ndi wa kusomero nabanga shafu mu bintu ebimu ng'ekintu okikwatako kigira bwe nti ekindwisa okikola otya simanyi nina obwangu wano mu ngalo ne mu bwongo aye nensigala nga ntunudde mu ngeri ekikakkamu mu ngeri etasuubirizibwa kati nga ne bwojja toyinza kunsuubiza nti nze akikoze atya akikuttekuttemu awo okulaba n'abasajja abazannya kano ani akalengedde studio gye bakozesa nange ndi mwangu nnyo saabukola obwo naye nga tactics kasita njiramu bwe mbala kantu katono nnyo nti mba mmaze okufuna ansa ne ngikolera nawo
kati awo mukinaana mwena P4 namwetaano awo ndaba firimu zinkutteyo njala okubeera Schwarzenegger nanakanyama nabiki tutandise okusitula obuzito biki oyeko akabiri ku ssomero tuzanya taekwondo akati ate nali muzanyi wa mupiira nga ndi mu mpimpimu nyingidde P5 awo waliwo nvubuka kati story eri gye nagambye gyesaala kuyingira kuba ngiyingiramu awo mu P5 tugibaweemu akati P5 awo ngize ne kusigala mu 85 ngize ne kusigala P5 eno nengisoma osigala omuyiga lwa kikoosi ssomero ndina abalenzi abakulu abanywa kusigala abakuba buloka ku kyalo bafuna ku ssente be batwala ku firimu tulaba ku kikomando tulaba ku simayi byani bibuladi bikoze bitya buladi 1 simayi bya John Lembo nenze interest yange yali nnyo wano mu kunyola ensingo kufuna ssente okubeera n'abakyala abalungi jjukira nkyalinamu kiri ekifaananyi ky'ekiwala kiri ekinene P4 sebo nali njize penetration ezigula nga mmanyi mu kibiina ekyokuna nali muzibu ate nawano mpisiri wano nze nga omukyala anampitako ng'abigula goloza okubigula kutandise mu guno omulembe gwamu abakazi babiguliranga kuva dda ne bajjajja babigulanga tubalaba bakaddiwa bukadde kati bubina bwaggwako n'amabeere kuyiiya nengulaba ekyo nze mupisiri nga ntunula bwento omukazi ngadde ng'abigula gamba nentunula nenga bakikino n'agenda ne mumalirako ebirowoozo bwenti era nkuze nakyo up to now ate kadde ebiseera bino edda abawala bayambalanga peti babanga naza nzirugavu nanjeru kati waliwo akantu ako akasemba wansi kaba kabumulimuli bakayita veve nga kanyimira otunuulira oba kaalimu muzimu ki nakati ngwebuuza gamba omuwala n'ayambala bwati abapeti nekiiramu katono nampitako nga ntunuulira akaveve n'omuwala oli yakambalanga oli yasooka okukozesa ekifaananyi ekyandi mu mutwe nga oli wenzijjukira ate yali munene zigula basaagala nawo kakazi katono ne kaakati mpozi mukama nsumulule busumuluzi nti gwe naafuna anaabeera bamuyita potable naye nze bamafati oli wa heavy duty nali wa heavy kati sirina so kuva dda abakyala oyagala banene anti twalina n'omuze ogugamba bw'oba olya kikere lira ddala ekisava ekkere eyo ngombo yaffe nno era nga tulina n'enjogera egamba sifa kitaba fa nnyanja ate nga tetusosola okusosola nze okwayo kwali mu buno obutini munene cover the face fire the base cover the face fire the base kyoto ekiboola enku tekyazabu kale nyongera okukujjukiza nti programu zino zonna esinga tugenda kuba tuzikolera wano ku Makutano kifo kirungi Makutano esangibwa wano Mutundwe nga tonnatuuka ku church ya Mutundwe Fellowship Center oba church ya Mutundwe Christian Fellowship. Yes. So ojja kuba olaba akapande akajja mundako just kukubeera waliwo akapande ka Makutano ojja kubanga ate ojja balina gardens oyagala kutegekawo mikolo bajja kubanga ate bakuteekerateekera bulungi nnyo environment yawo nungi ebimulimu ebiri emitimu egiri balina ebisulo swimming pool weri muleetenga abaana bawuge n'abantu abakulu balina ne abaana be basobola okuzanyira okwosaako n'abantu abakulu emusobola okuwummulira nga mulina privacy security cameras ezimu kuzijjudde mu kifo kino and of course parking engazi nkumenyere ki ndeke ki ekiri ku Makutano kale nkomyewo wa bika face yo kyekye wansi ontyo kakati
P5 nali ebyo mbitandika. Era nali mugezi mu kirasi. Kati abana abawala abakola effujjo balina engeri gye babeera active nnyo mu kirasi. Kati bano abawala babeera awo nga ebintu ebimu tabitegeera nga mbafuna ebyekikulu oba ebyomubitabo zino ebyomu bitabo nga tukkaanya nga nkulagirirako oba nga nkusomesaamu bigenda gye bikomekkereza mba nkusisinkanye ebigambo nga bitini nnyo ate waka engeri gye twalina ku nte mata biki ate twasomanga ng'abantu abasinga mutero tuva kkaala oluusi akamu mwena musomera ku eryo essomero essomero lyali ddene kati baalikyusa n'erinnya baayitanga Ginger Road Boys Primary School y'Abakatuliki nange P5 we yatuuka mu kikomando okukyagala ennyo aliwo omukwano gwange awo baamuyitanga Lukooya ajja atuliiramu ye yali mukuluko kuyingira ki Buyeekera. Nze nali mpezezza emyaka nga 12 11 85 nali mpezezza 11 tuyingira ekiko. So onoyingira amagye? Wayingira amagye Buyeekera? Wayingira Buyeekera. Owa NRA Bushu. Nenyingira. Noyiga okuba emmundu? Navayo nga sigiyize. Obuyeekera bwedda tebwabanga nti buli abuyingira alina okuyiga okuba emmundu. Twali bakadogo nnyo. Ati nze nyingira mu 85. Tugenda ovaayo mu 86 nga ndi kadogo. Naye batuteekanga eno emabega. Mabega ewawedde. Mwe bafinisha. Naye nze era mu bafinisha ate era saalimu. Nalina nga bafande bange be najjanga nabo abamu kati baafa. Nga obeera naye wabeera wobeera kumufumbira ku mazzi kumuleetera ku. So omwakolanga ba intani baba senior. Webityo. Kati eyo sigala engeri gye nava eno nga muyize. Neyeeyongera kuba ensiko bunyogovu biki ebintu ebintu. Kadogo onywa sigala nga oli tolina bw'omuŋŋaana. Ne kunjaye nti nga byonna okozesa eyo mu Buyeekera mu nsiko ntyo akati olutalo bwe lwajja nkomawo mu 87 86 nkomawo ogera okutuukawo mu mwezi ng'ogw'omunaana yali mukama wange anzizaayo ku ssomero. Anzizaayo ku ssomero. Wakoma wali mu P4? Nakoma mu P5. Nga first term awo mwezi nga gwakusatu awo. Muva mu nsiko mukama wo nagamba mukama we yali ow'omu nsiko. Ow'omu nsiko. Nagamba oddeyo osome. Oddeyo osome. Nanzizaayo. N'ensoma. Yanzizaayo ku ssomero yennyini. Naddayo ne ndaba ne ku bazadde biki byonna awo. Kati awo mu gw'omunaana nzirayo nali muto. Kati saddayo mu P5. Natandikira mu P6. Ntyo? Nengisoma. Nengimalako. Nenyingira P7 87. Nenkola bulungi nenfuna makisi zange 9. 88 nenyingira S1. Senior 1. Kitanti. Awo na mu P7 nali muzibu eri ebitonde ebitali bya kikula kyange. Sigala mmanyi. Emize byonna abakazi bamanyi eri mu nsiko saabafuna ng'oli osimira mulinganda awo mu nsiko ebikolwa tebisaabirabako naye bwe nakomawo bano simanyi SST omanyi ffe twakolanga geography obayisangamu bisaamu eggaali nobafuna bamadamu bokka be baatulemanga kabe kasinji mwali mwagala nabe eggaali ng'otunulya madamu booti ng'oyinza omuyisaamu eggaali naye n'osirika nagaye w'ekitiibwa kye kookireke kaakati naye nkola ntya nyingira secondary manyi ofuuwa etasigala asikali waffe ebiseera ebyo yali amutunda ku gate asikali w'essomero atunda sigala aguza aba student kati nzija mmanyi ninamu obutwazi munda munze obubbi yes nawe ona mu P7 ebitabo kalaamu ze mbana seti mpya bitabo bipya bikimu kipya
ebiseera ebintu twambala ne uniform otuuka mu P6 oyambala saati njeru n'oteekamu akawuzi wansi g'okuba nabbu bimwe golola wali nabwe mwabikola twalaba abaana abaabikolanga gwe n'otabikola nze saakuba tebanteeramuko ku nabbu kale akati nyingira secondary ndi mufuweesi waki wasigala nayagalibwa nnyo abalenzi bano aba HSC resi4 biti ate nga nalinamu akuzanya akapiira ate nga ndi mumpi kati eri ku secondary nga baagala bawanvu kwe kuyingira ebikonde mu secondary ku ssomero naye ntabaaza endondi S1 ndi mosquito weight UABA Uganda Amateur Boxing Association oyo nintwala taito zaawo ezawerako olaba ofuuka ferebu olwonkufuna ate waka tulina amata nze njagala ebikazi ebinene nvuga amata ewaka nenjawula akasente kuba natuuka nga waliwo akaga ke twayitamu nyongeramu ku mazzi aloono olusi gaggaba waliwo gwenjagala ate nga muwa buwi nayongeddeyo ebikopo byange bisatu oba bina amanyiro bya maama gundi ate munaye ate kyansobera nze sisanangako mbeerera ebbanga lyotabaalidde ng'ojja kuba nabo ku ssomero bensisinkanye nga tebazaalangako naye abasigadde nazaalaku mwana omu babiri watabaalirangamu abo anti tebatawaanya baba n'ebizibu aba n'obwetaavu abadde mu ssomero bamufunyisiza olubuto olwedde ali ku ssomero oluusi bamufunyisiza olubuto naye no n'okusoma kwedda mwasomeranga mbugubi kati omusajja amutadde mu kazigo ate akulaba otambuza amata mulaalo musunda mulaalo era wano womufukira amata oyogera ebigambo awo biyitirivumu n'enjaku oyongereza kikopo kimu kya nusu 25 kali tazirina kuba olwo kyatuganga kiri ku 5 ekikopo aye tazirina ate gwosobola okuyita ali mu kagga n'ogattawo amazzi nojja n'omuwa tofaayo kasita mukkaanya n'omuwa mwezi mulamba kati omwanya azimuwa ziba zize n'agenda n'akola weetiruuku serebe yaliwo weetiruuku yatya nviiri zabeerangawo bazitotobazayo bati ne bukola amayengo babita weetiruuku ne bushanananga bushayininga nnyo kati ne bambala bino ebintu nga byabeeranga bipiira ku mutwe weebi tebabirabako bibeeramu kirasitika awo ekiti naye nga kiveera teyabeeranga wiigi ez'olwaliro zetulaba nviiri ze zennyini ne bazigonzamu baziyita weetiruuku ng'olabanga ezitoto era abakulu abali eyawo munsinzeeko n'akola weetiruuku oba n'agenda ne bamwokyamu ekisanirizo abesanizo nalabako abaayokyebwako naye saalaba butya bwe bakyokya bakiteekanga ku sigiri nekyengerera nassaamu shanti n'aleeta endabirwamu aye tajyamu n'azuuminga n'ajyamu naye obulungi bujja kusaala kazi n'alyoka ayokya buno obupiira obusiba enjeyo n'akookya n'ajjamu evvu n'ayiteekako amazzi matono n'aluma mukonzikonzi neyeeyisa akasige nabiraba maama wange ng'abikola obulungi bujja kusaala kazi n'ayisa wansi w'eriiso ayipenso awoyo biseera oba byali tebinnajja obanga zaali kati nga basekula ka black ako ebipiira ekipiira akyokya akabulaaka n'ateeka mu kazigo amala okuyisaawo n'ayisaako akazigo ne kanywera kati obukowekowe tebwaliwo era akasige nga akasala ne kavaayo eno omukama gye yakasa n'akakola bwati n'omusanga alinga engo antyo ekyuma ekyo oluusi oyinza okiteekayo obubi ng'ozuuminze bubi n'olowooza otudde ku nviiri kumba otadde ku nnyama owulira ojja n'oweekanga oba oluusi ogamba muno n'akola atya n'akwokya nga tewali zino gugundi baziyitanga loola rolling enviiri zize luvannyuma
nene emirembe ensi evudde wala kati abasajja natusala baka bush kati ate baka bush w'abasajja yaliwa mu biseera ebyo eno osala ne bubanga obuggwako nga zino ezange bwozira kati eno n'okireka ekiviri nga kinene n'emabega yes the baka bush kinene paka french cat we yajja nga kulaba ng'osaza akapala ayita kapata ako nga balowooza ova ku lumbe okusala kabush tomalaako oba french cat n'osala muno n'ogonzaamu eno n'okireka kibush neno n'okola akasunsu olwo gwe omuvubuka w'omulembe guli ku kyalo olina n'eggaali kuliko reflector buli wamu enti nze nalinga eggaali evuga amata n'eri ey'olweggulo wabanga n'eggaali bbiri ey'amata n'ey'obwerende kyonna nzijjuza reflector yonna taddeko amataala kuliko dynamo kufuga eggaali okuli dynamo gwe navugako eriko dynamo yajjajja wange era yafa n'agimpa kuliko n'eŋŋombe eno gy'onyiga obunyizi bwo si kengeri waliwo eriko ekipiira ekikwala wakwanya omuwala n'oye gwogirira yokka ku kyalo n'amanya gayi wange ayitawo nagamba gayi wange yoyo that is my man ogiteako bbiri onyiga bwoti oba oluusi nolekera kengere zino zimbayiwa teri zino ezikuba ekide ate zimbayiwa tozimanya ezo ogikubira omuntu n'asaasaana ayinza okulowooza baki ekizibu n'omulembe gwammwe gwali muzibu fena ffe twalina tteeka ezaffe kengere baziyita nga zimbayiwa edduka bwetu akagaali tekakubirako olumu ku gwokwana nali mwegendereza nnyo so tuyingidde secondary ebyabakazi okyabiraba mbiraba ate kweyo eriko buli reflector obungi kwensomera tekuli kaliya sina gwentwala era wemba nakutwala otuula ku muti ate muwala gwentuuzaawo eboyi wange kati nfuniramuwa oba kitegeera kati secondary twakwata nnyo clips oba wazitegeera clipboards buno so kati babutunda kati bantu kati babuteekamu oli omulaba nga oba sekuyitaleewo LC oba biki bano naddala bano bakyamani b'embaga atereseemu meetings biki obutegedde kategedde mwabiyitanga butya clipboards kati walingawo obulina kakilipa akakwata omulundi ogumu nga tekuli kibikka kati ate wali ne baleeta obuliko ekibikka kati gwe atamanyi clipboards kankwanguyizeemu abatera okgendako mu restaurants ennene oba hotels ennene omugira menu yo nono kyawukamuko ku fayiro ko clipboards ezo zibeera bulungi bwe zityo obikula sente zo baziteeka muli oba balance wo ne bakasaanikira gwe webikulira gwobikka so mwabanga nazo zensawo kati ebiro bino abaana batwala laptop bags biki ez'okumugongo ffe tetwali ensawo nga zikoma mu primary ate zabeeranga za wulutu omanyi buno obusawo bwasunguwalanga kawuzi ukagira bwoti kasunguwala eno waggulu gyekaka nokateeka ngabano abadduka aba Airtel kati ate Airtel yakalongoosamu nti okateeka ku mugongo ati buli ng'okambala wano oba eno kasunguwala so secondary tugimalako tutya ati secondary kuba endondi nfuuka serebu kuba eŋŋumi boxing mubi nnyo essomero linzijjako ki limpa basali kati ewaka muzeeyi kamugamba nafunye basali nsomera bwereere kati oluzimpa fiizi wo nsawo abawala njagala ono ku kantiini nosanyusa nensanyusa nenene nze nayagala ndi mwesiwano naye nga benjagala S4 ngenda otuuka S3 nga njagala kwekyesa eri waggulu abagenda ku university bamadamu nga tubatya buti kati secondary njimalako nga sinagimala ku nabba mu secondary kita nti wabaki apparatuses
katono mbiriko ne rumu eyange ngoyinza ogiyita laabu mwali mu bulamu sirinda ne substances ziri actinga vigorous nga sulfuric acid ezo zani ezo zali zibulamu ukolera laboratory namba ebera library bwe butabo twabubbanga ebitabo mu library wali agala kukola laboratory eyo yange ate nali njala nyombeera omusawo mu bubbi bwo nali student omanye kinyalaza okubeera omusawo kulaba bifo byakyama mbyetegereze bayagala kubeera musawo era nga nze mmanyi nga mukama namala mbeera omusawo nagemulira tebampona omu ku omu mala bakuba bisanyalaza agera okudda enguluze nga namaze dda nga byebikulooni yange ate ngaera bino ebikazi ebinene nga byempulani nze kyenalindaba mu bikazi ebinene kati sikizuulanga siyinza kuwuliramu kyekino nakiraba mpaka nakati kigenze kinsumulukukamu busumulukusi nti kati sikyafaayo oba oli munene oba oli mutono n'ebyo bye nalindaba nga binsanyusanga nfu nze nawasanga mu ndowooza n'engoba okifuna nolowooza nkutunuulira bwe nti nze nga sikulaba nti oyambadde nze nkulaba oli bwereere nenkulaba nga nkuyingiza mu nyumba nenkulaba nga nkutadde ku buliri kati nkukozesa sipeya kati nkukozesa kati nze mmaze kati nze nsiba mpale kati nkusasula kati ofuluma kati twawukanye mundowooza era we nafunira n'ebi masturbation ndowooza nze abantu bendera mu ndowooza obwenzi bungi naye obwenzi bw'endowooza si bwangu nze ngenze kati ffe tuyimirira mu bantu nga bw'olabye wali kyaki yaffe bantu bameka ate abaana baffe bano abawesitaani bakula bulungi nnyo n'abaganda mwebali bakula obulungi n'abasoga n'abakitegeera ate abaana beekozeeko kati nnaku zino musayi mitabike buli mukazi anyirira naye waliwo gwotunuulira omwana ng'ava eno waffe ng'asagala noga si kino muli munda ng'oli musumba naye nogaba navaawo awo n'okuba ogwo omuzima ogwagala okuddamu tule n'ogamba navaawo awo kristo omunene asinga ali mwoyo asinga mukyendaba noga sitaani va maaso gange so kati wali obubbi kati wali mu bubbi n'oyagala okukola laboratory ng'ebulamu mashini zintono banseni bana nze nga ntunda mu daziini 10 daziini zino zi test tube ntunda mu gundi bagiyita ki peya gundi 24 10 ne buraketi bwako mbubba nze nga sikwata clipboard nazikomya nga maze okulaba emaali erina otambula nentandika okujja n'ensawo ne bwemba si kirasi yange ne bweba tegende mu chemistry oba mu physics nina okuyisayo olubu lwaki lwekigere era wakati mu kunyumya naawe waneno ngo bw'osikasika obuntuntu wano opayipetinga okola otya test tube nekkirira nekeeka sawo nekeeka mangu chap mwana kankomeo naddamu kumbe mmezo inakyo GM nyingirawo bano labo atenanti ali eri mangu awo asitanda banga temuli akagere mpola nenyingirawo nzijamu byenzijamu bwonsangira njebali omukuba kasiriso yes noyisaawo kati nga mbitunda okusobola okubeezaawo abaana abobuwala ewaka jjajja yalina ente yalina enkoko nziba amajinzo zifuula damage amajinzo gafuula damage naye nga malamu oba naye nga koonako naye nga yisaawo olina booguza damage lumu nali nguza amata nga nataddemu wali mu kagga nataddemu amazzi lumu nafena akakere akamanyi obukolwa obukulwe yes omukazi yanfuukira ezike sebo yakatereka enkeera mba nzijja oba amata yamusunda nsunda nsose ndyose jangu nenzijja mama Fiona banemuje baliko
ate munjagadde omwezi guno kale mbadde ngenda kuyitako gwe mba nsembya jangu ssebo gwenno simeyaga gwenno weeyogereze muli n'atuma omwana genda oleetera akasepiki kawe kali n'akaleeta mama Fiona ate leero nga muleese akasepiki katono sirika bakulage akakulo yakajjamu n'akasawali n'akaleka mu mataga yalekamu obutabutini kali muli kasanga olw'eggulo nga nzize mwatugamba temuteeka mazzi mata ekyo ki Ningachi kano mata nyenya akakulo ne kali omutima guyabwa nanga ngenda gamuzeewo nanga nemuga mama Fiona kano just ntezanywedde amazzi omuli obuntu buno kirabika babadde bakama ne kayitira mu bbeere twala kuli gwe ngenda kulaga muzeeyi era mpozi tajja wano n'akima ssente konze kankuwa ebikopo leero biri muzeeyi tukavalinga kiri era mpozi ekyo ate era ne gakaya n'olwedde wagasseemu ekiro ekyankuba wala olwo neesaziko okutambulanga n'akasengejja bwe ntuuka ali bw'ogwa balanze katono gunsuule kuki ku ttabu kati second bwete bwe yatambula obulamu bwaddako butya HSC nengisomera wano Lubiri wano ku Lubiri naye saakola bulungi HSC awo wonna nga nkwana naye saakola bulungi nafuna points ntono nnyo ngagasseeko ne general paper nga zikola 15 kati 15 ebiro ebyo omulenzi togenda ku university bazabawala babanga baagala mmeka ezisingawo saayitawo nze naŋŋamba ne sente ezimpeddeko kiruki kolekita n'afuna mukwano gwe yali akola mu Coffee Marketing Board amugamba mutabani wange bintu biri bwe bityo bitasobodde genda nali njagala nnyo e Makerere ate nse university waliwo yokka yaliwo nga university mu Uganda ey'amaanyi ati nangamba aje anoonye kyanakola kati nali muzimbi nze obulamu bwange nali muzimbi ngera n'emizanyo gyenzanya wano mu buto ogyeko omupiira buyumbayumba nazimba nnyo obuyumba bw'obubi nga muzimbira abaana ate nga buba bulungi nze n'emizanyo gye nakola awaka nayonoona nnyo ebibiriiti nga nkola buloko manye ebibiriiti by'edda byabanga bya buti okuulamu kali akabeeramu obubiriiti okajjamu kano kagundi kawansi n'ofuna akabokisi nobanga ofunye akatiba yes kati emizanyo gyange era nalwananga nnyo n'abaana abajja okwonoona byenzimbi wansi w'emiti kati namugamba kalangende nkola obuzimbi nagamba olonze ekirungi kubanga obuzimbi ne gubagenda obuzaala enkyajja ajja kuzimba naye bw'onookola amasanyalaze waliwo ebyo ebyala ebimu nga temuli masanyalaze naye ng'ate byagala ennyumba nenkola obuzimbi kati bwe nkola obuzimbi twasooka kisubi twagisanga ejjudde ne batusindika eyo malongwe kiri eyo buyikwe tugenda tusoma basasula emitwalo gyali 7 by then mukenda yali 89 mu 3 nengenda nenkola obuzimbi first term twagisoma second term tukola strike nagiridinga strike tuonoona kuntu buli kintu tulya bubi sente tukasula nyingi biki kwaliko ba second years ne ba third years so kulya bubi ate nga sente tukasula nyingi abasomesa tebatusomesa bagenda ntibabasasula lwaki kati essomero lyali lya ku kigo kyawe Malongwe bayitawo Malongwe waliwo omusumba mbera bani babayita bani abo faza babamitangana erinnya ndyerabidde kikyajjukira bulungi oba kye twamukolera yali akyagala yatuliko emabega yatusapootinga netulukumamu bulungi nnyo omuliro nerwaka jjukira nze njagala ebikazi ebinene principal yalina enkoko zalinga 7 z'amagi zali zitandise okubiika tumugobye mu maka ge enkoko azirese twali enkoko viki
wali olabika enkoko enamba mu sowaani wawasa wagiraba ku bukosi neyo ku bukosi nagirya tonnagirya naye ndaba gye bawa bannange oziraba oluwombo olwo nze nge yali omu ku bamaanize strike ennaku ezasookanga nnya nga buli lunaku tulya nkoko namba kyamisana kyaggulu nennamu twazijjayo netutandika ozigabe nze nga ngabira bikazi binene ebirabika obulungi ekyalo awo wonna kyali enkoko abasomesa betwagala baali enkoko twali tuzaako mbizi polisi nebiyingiramu nebalemesa evumbe naye twali tukaleese kajja kakaaba naye enkoko n'amaggi ku makya tufumba obuugi egudulira bweti nemuteeka ku layini teeka ku layini oyita wano n'ofuna obuugi n'ogenda ku maggi 5 wali n'ogenda oba oyagala enkoko n'ogenda n'otula ne kabaketi kaako obuugi n'onya ati nzira ewaka bamaze essomero diggalawo taata mbuuza gwabadde gutya konza abaana bakoze strike ate ngewaka nze oli pole taata takusuubira kubanti obadde omukutegeera kutegeera nti ndi muzibu ne maama agenza abiwulira buwulizi ebimu maama akyaliwo mutonzi mulungi akati nkola nti taata mugamba taata abaana bayonoonye ebintu ku ssomero strike nze era bwedda babikola ndi eri bbali kumbe gwe mutwe mukulu kati kyatwala emyezi ebiri okuddamu okusomawo naye twali tunatera okuvaayo nabeerawo omuvubuka eyali azze okukola saadi yaawo alina essomero tekiniko gyeyavaako ya gavumenti eri busiya n'atuwandika amanya gaffe n'atukola application emu tusaba mu ssomero liri gyeyava wakati awo myezi ebiri application zajja nezitutukako ebiseera waliwo kampuni wagita speed delivery yatambuzanga ssente n'amabaluwa nga bwolaba speed post bwezikola oba post bank ebyekola nezireeta taata yalinawo oba mukozesaawo mu kibuga awo ku paaka eyenkadde weyatuukira yawali address taata n'agireeta ewaka n'agindaka ye yalowooza oba birthday card babiki sasooka munyiga kati balanga ku radio somero ligenda kuddamu St. Lwanga Technical Institute biki tuddayo tutuuka ku ssomero nze bamperawo ebbaluwa engoba nga wakatuuka nakatuuka nenjuliza amaaso ga eyali deputy principal bamuyitaga Mr. Kiryewala namugamba Mr. Kiryewala bino tebikola wange jjukira munda mu nze ninamu embala ey'ekinnamaggi olwakali akaseera ke wagendera mu magye mu nsiko mu buyeekera olwa NRA ontyo akati sitya ate ndi mwangu wakati musomero awo twatunda ebintu bingi kati nze ebintu ebikwatagana n'okunoonya akatale nabiki ndi mwangu twabba buli tuulu gyowulira funa ssente twabitunda omubona mu buyikwe ntubitunda mu lugazi ku kyalo awo abalina amabagiro twabaguza ezo simanyi waliwo ebyo wano nga mwekalakaasa ku ssomero buli kintu kyonna ekyali kikwatibwawo nga kivaamu ssente mwabitunda katono tutunde n'ebitanda deputy principal mugamba njiyuza nemugamba Kiryewala bino tebikola wange ate siva ku ssomero polisi bamala kuleeta polisi nenvaako nawandikira taata nemugamba manyi nti twazeeyo ku ssomero naye naye essomero terigenda kuddamu baana balyonoona nnyo naye ngenze eno busiya saagadde kukomawo waliwo omukwano gwange yali yava eno busiya tusoma naye kusomero ngenze kusomero eyo ekintu kyonna kyoyagala okunsinga kisindikire ku adress eno eyebusiya ati wano wakati nga tulinda emyezi ebiri essomero liddemu nali nkola ku bizimbe nze oba pota nabukola omwezi ogwo emyezi egyaddako gyonna nentandika okuyiga obwafundi ngenda okuyingira secondary S4 vacation awo wonna nze nga ndi fundi mu buzimbe HS awo wonna vacation ya HS nga ndi muzimbe
ngenda ku institute nze nga ng'ozimba. Yes. Ati tugenda eri tusoma. Twasoma nemaliza certificate esooka nenvaayo. Nenzirayo nenkola certificate eyokubiri ordinary diploma. Diploma endala advanced nenjikola wano eKyambogo. Nenkuguka mu kuba plan z'amayumba n'okugazimba. Architectures. Yes. Kati ku institute eri era nababbanga. Ebusiya na wano ku Centranga. Ngamba wunzika kesi nenzigula obusubuzi obumanyi akantu akagula ekisumulizo tekaba wali. Ekufulu oyigadde ozibba ozimenya mu secondary. Ani akuwa obukugu obwo? Obukugu nayiya buyiya manyi ewaka zinali mutetenkanya nnyo. Ewaka engeri gye nabbanga amagi ne damage nkoko biki ebyumba babisibanga. Akuba nti akantu kenyinza bagamba ati kale sinyinza obutakugamba bwe nkakola naye okalaba kano kalinga akagirako ebisumulizo ako. Kati kano kanene waliwo buno obufunda buno obufunda ne ako bakenkozesa. Kati engeri gye nnyinza okukakolamu gye sijja kugamba kubanga kuyigiriza bali bubi. Yes. Bali badde batuwamu trial ne tuleeta ekufulu ne tuleeta n'engeri yokkagimenya naye olwa MC ate tuba tuyigiriza balala. Okay. Ontyo. Akati ku mbeera eyo nakola ntya bwento nayiga okugulawo. Okay, so ne mu institute wababbanga. Era n'otwala n'otunda. Awo na omusoko kula. Yes, mu institute. Sukali, maweke zenda mawogola. Mawogola bwa biki nga byenkola ntya byositula. Byentwala. Olusi sente. Abazire kale kamukesi. Kese zannemanga. Ngambi nyenya winti. Yemwe ababigulanga kesi zaffe ne tusanga nga kesi bagibiguddeko sayidi. Kati oyagala kuyitawo okoyagala mwami oli muwala wange. Tuula kawo. Okay. Kakati oyo muwala wo omukama ngamba. Kakati nenkola ntya obikyusakyusa bwoti eganya okweggula. Sukali nayiika mu buwunga. Omo nayiika mu sukali mu mugaati bigenda mu mugaati gugo mu sabbuuni. Noddamulo ate agenda okudda ng'ekiri mu keesi kikabuka. Ati bwe twamaliriza gye nkugambye eri Nalwire Technical Institute nasomayo 95 nali maze nali myaka 2 ebyemisomo gyo. Ati tuvayo tudda mu kibuga mpezi kenerabiddemu Nalwire tukyawo twali tukuze tuzanya emipiira isiri twalabanga nnyo football made in Germany. Era twayambalanga sebe emijozi. Kati abavubuka abagenda eri ffenna gwali omulundi ogusoose abantu okuva eno mu centre ogenda osomera eri kati twali banjawulo. NASA ogiraba? NASA goloza ya mulembe gwamu. NASA wano mu kibuga. Naffe twagisangawo ne bataata bagamba bagisangawo. NASA wano owali buli kyampapula kyonna. Ekyo bakudocumentinga. NASA kuva dda yatondebwa NASA. Eyo NASA simanyi kiri gimenyawo. Simanyi. Naye eriyo essomero lyali lya gavumenti nga tusasula emitwalo 4.5. Kati eno gye tuvudde yali private nga tusasula emitwalo 7.9. Kati taata saagala mugamba nti yiri ena kitundu. Wamuleka mu ssente ziri. N'okwongerera n'ennyongeza 15. Lino lisomesa super. Kumbe lya layisi super. Kati nga bazituwa nze nenya nensasula 4.5 n'enfisa balance. Ate mu holiday mbadde nkola. Eri ebintu bya layisi bya magendo ku boda Busiya. Boda oba okitegeera. Abaana benyini abamu betusoma nabo bavuzi b'amagendo. Akasawo ka sukali nga tukeesonda twagenda bavuka 12 tukeesonda tubeera nako mu dormitory batuwa domu yaffe.
kusomero tulinako abasoma catering abasoma mu economics byalaani biki abaana abatali bakikula kyaffe abo ng'obeera n'abangi ogera mu catering oyinayo mu tailoring oyinayo abasoma biki stenographe biki ebintu ng'ebyo kati n'obeera awo nga ne ku kyalo okwo kwennyini olinako twazanyanga omupiira ku ssomero nga otunula ne ku kisaawe kwennyini ng'obala oyo oli ate nali goalkeeper kuba musaawe nze nga nzanye namba 2 namba 7 ne namba 1 kati twalinawo omuvubuka gwe bayitanga Mugwanya kati engineer naye simanyi oba waali Mugwanya oyo naye yakwatanga golo kati bw'ataakwatanga kuba yalinangamu ekirwadde yalinamu bazitani asima inangamu asima kati asima we yamubeereranga obubi oba olusi mugenze kati nga bwolaba sizoni eno yamusenene ng'emuyisa bubi kati nga nze nkwata golo kati naye ng'osobola okuya ku kisaawe n'olaba noga oli mpitayo n'oli ebikyala ate nga bimafati ate ebisiya Abannakenya nga bayitirivu bakozi ba bizinesi batunda kasooli binyeebwa serious basuubuzi nnyo kati ng'oyinza ogenda ebusiya n'omufuna twabanga ne ssente oyinza okugenda ku bbaala yuka yali institute nga gw'omanyi oba osoma oba tosoma weefaako aba secondaries bamadamu baayo bateachers baayo nga tubakwana bali bakulu abo bo temwatyanga batabaala ng'eno bwe gwali emabega kati awo ku institute eyo basomesa baawo twabakwana ate nga tulina abastudent abava e Kenya nabo si balalu bazibu nga babasinga eddalu ate baali sharp nnyo nze nafunako omukwano gwange nga bamuyita Odyambo yali sharp nnyo ng'ate akola funtula ate funtula kyeki smuggling akukusa yalinga akukusa ebintu ngano mafuta bizigo biki ebintu kawuboyi blue band biki nga babireete ne Uganda nga ne Uganda bajjayo taabanje ne bazeeri so secondary institute nayo n'ogifundikira bwento kati nga n'eryo gamba omukazi omujjayo muleeta e Kampala obanga mutute London mwabasuubizanga oluusi okubaleeta ne mubaleetera ate abakomyanga jjinja bayiganga oluusi omubulirako mu jjinja iganga omugaakamala ogula omugaati ekikyo ekyamukuleesezza kasita kyawedde abamu nga bamanyi otuteega ku domitule twabeeranga bagamba bannakampala Abaganda ndikwica n'Omuganda abantu baabo bali basange ndikwica n'Omuganda e Kampala mugenda n'Omuganda e Kampala kati nga yasibye ebintu byekiro yawulidde mugenda kuwummula n'akuteega ssebo olumu ng'omubulirako mu busiya n'oweebuzaabuliza omwo ng'omutuuza mu takisi y'e Kampala n'omugaaka kanzije katono gwe n'olinyanda n'ogenda mu maaso kati maaso zino ezironda obulunzi Kampala jjinja biki ezibyanza obubyanza oluusi n'ogenda ku siteegi y'ejjinja n'olinya ejjinja egenderawo n'omuleka mu y'e Kampala etannajjula naye noonya bwate bamufulumya olindaani nnyina gwe nninda ndisimanyi nninda aba bayita omuhongo omuhongo ye muntu omunene nda bosi wangajja kati afuluma oba tajja fuluma ng'oyo bamufulumya ekifuba kyokyupayinga ng'etambula talina ssente yabadde asaabalidde ku ggwe taddayo okulaba so tukutegedde kati ensomayo bwotyo obulamu bwe wabutambuza kati envayo nzija e Kampala bwe nzija e Kampala maze osoma tutandikawo kampuni watandika ne kampuni ey'okuzimba nze ne bannanga bamu bwe twava nabo eyo waliwo omuvubuka omu bwe mufuluma institute mujja Kampala kutandika mirimu gy'ebyo bye musomye ontyo kati waliwo omukwano gwange omu bamuyita Kitonsa n'omulala nga bamuyitanga Kyaligonza Martin Kyaligonza tasoma naye ffena twali bazimbi
menze nali nabasingako obukugu Kitonse ono yali yakola nnyo structural engineering ate nze nenkola architects naye nga kama structure yanjawulomu koko olaba zikalina ezo basooka ne bakubumbira luskeleton kati ate nze nga nanyumirwanga nnyo okukola bino ebyawansi bino ebitaliimu mitayiimu architect oyo ewa bulooka yekka wadde ne structure ngimanyi kati ate nga sinyumirwa nnyo okubeera mu office nyumirwa nnyo okubeera mu field ate Kitonsa mu kwagala ennyo yali yakuuka mu structural engineering ng'ayagala kuba mu office ne gundi oli ani kya Martin owokusatu nga ayagala nnyo office ye yali ebintu abitegeera mu bwongo naye ng'okubiteeka ku lupapula si byangu kati ng'awo ono ye afuna kikyembongo naawe ate ng'alina olulimi olusuubuzi yali nga atukolera marketing olukutula ddiiro abagaga ayogera nawo bulungi kati ffe engeri gye twalina obukugu mu mutwe gwaffe ngwate okozesa olulimi oluli tekiniko teruleeta ssente omuntu omunnyonnyola n'asigala nga tategedde kyogamba wetagawo Martin alina olulimi olusuubuzi Kyalugonza nga era mutuufu Kyalugonza yali Kyalugonza ng'abagonza n'avaamu ssente ze twagala katwatuuka ekiseera kampuni mwagitandika muno mu kibuga office zaabangawo zaaberanga wano ku Namirembe Road mu maaso ga kizimbe kyani ono omusajja wa Capital ko mwakafuna Capital twakakuŋŋanya twafuna zi contracts mu bagagga ab'enjawulo nga bwe tukuŋŋaanya ssente era n'oyo yennyini Kyalugonza ng'afuna abagagga yali musajja munyolo naye ng'alina abanyolo banne mu kibuga muno baatugattako kati ffe tufulumya pulaani ye yaleeta omugagga oyo ayagala pulaani tugenda ku kizimbe poloti ne tulambula tumala olulambula netugamba mugyamu ennyumba bweti tukwata zifuuti zaani mugyamu ennyumba bweti kati ye ayogeranga bosi mupimeemu eno ng'abimanyi ye bosi alinako n'akabuto ate nga mwogezi nnyo kati mukiteeka ku lupapula ng'omugagga mugenda okimulaga ng'alabira ddala Kyalugonza ng'amanyi n'okinnyonnyola bulungi kyemba mukubye batukubye ng'abimanyi naye nga ye okukola practicals tamanyi ye olulimi lwa ssente yalutegeera munange nga tumanyi munaffe tumanyi nnyo pulaani ze ati abagagga batandika omwo mwe twajja $7,000,000 twafunayo ezi contract ezaweranga nnyo kampuni yakula nga tetunakola kampuni twali tufuna emirimu gya muntu ssekinnoomu nga tuli bamukwano ne tuteesa tukole kampuni akati bwe tuteesa okukola kampuni nga tetunaana kugira linnya kukyuzinga linnya lyawamu naye nga tufunye office abantu baffe batusanga kati nga buli muntu yakolayo akagundi ka business card naye nga kali mu linnya lye okitegeera Martin ayina kake Kyalugonza ayina kake naawe olina kako naye nga tulina office y'emu Kyalugonza ne Kitonsa bwe batuulawo zembeera mu field bwe bakola ku by'essente ne tugula zi material ne zijja ku masite kuba oluusi mugagga oyinza okuba nga tolina naye nga otwashwalinza ojja kuleeta ssente fe tugula material netuteekayo n'otusasula ate nga twagala tukiteeke ku mulembe nti osobola n'okusasula mu bbanka twagulawo joint account biki Kyalugonza twamuteera ekiruganga ne bwaba nga tetuliiwo asobola okuddukanya akati tutuuka emirimu gyatandika okujja nga abagagga be tukolera baleeta bannaabwe ne tubeera n'abaana tutandika n'okugula mwali kurutinga twali kurutinga netutandika okugula zi overall naye nga tekuli era manya kyetwewala ebiseera ebyo kusasula sitekansi nga bajja tusaba ebintu bingi misoso tukuba zigundi zipulinga nga abakolanga gigs just naye nga mumwe mu kintu kyammwe kati tukuba pulaani tulina ba engineers abaziprovinga akati naye nga ffe tetukulaga nti no
bali agwereta mulina bemukolagana nabo abali mu system entuufu ne baprovinga bulungi era nga niwe bagisanga eyo mu system ebeera eri approved. Kati sente zagenda ziwa nitugamba katukole ki katugende tutandika okugula amataka. Ebiseera waliwo omusajja ono bamitane Kasulu yani owa Jomayi nakati ajo wa Jomayi akyaliwo yatandiseewo eyo property simanyi estate kiki bagula batunda naffe twagala okuyingira ekintu kati twagala okuyingira ekintu twewola mugenda mu banka batuwola balaba akaunti yaffe etambula batuwola kati kwe kutuwola ezo miliyoni 7 okitegedde tugule ettaka tutemeteme estates tutunde akati bwe twasooka twagula bwe tugula ne tutematema nebajjanga bazigula olaba sente bezitandika okufulowinga ku akawunti kati netuzaayo okendala twasasula ku looni netuzaamu okendala tugula awalala awagazi kati Kyalugonza yaleka bamaze okutemako guliini nga tusigaza kukola ki kutunda twali tutunzeeko naye nga tetunazaayo tetunatwala mu banka kati yatulaganga zitutte mu banka yatuuka ne mu banka naziri eziriyo nazijjayo n'agatta kuno Kyalugonza n'abula nakati simanyi gyali n'ebyapa ebimu neyo wenyine lwali tuguze n'ebyapa ebimu yabisinga baba bamwongerako ku sente nga tetukyalina we tutundira Kyalugonza n'abula banka eyagala ezaayo looni mugisasula mutya ate twasasula twakomekereza twekwese nga tetulina wadde ekyawo ekiwandiiko tetulina bikyaba yabiteekawa ogenda okutuula ku kintu kyetukireiminga nga kyaffe tukireimingira wano mukamwa temulina mpapula Kyalugonza yabasinga engeri ye gye yali akolera ebibye mu mutwe nga tebifulumira mu mpapula omuntu akolera mu mutwe guno omuntu omutwe mulabe edduka taata wange yangamba amaanyi tegali kituufu ddala amaanyi tegali Kyalugonza teyatwaza maanyi bongo noza tulaba ffena tugwedde mu field mumulekedde kiwoofiisi ate yalina olulimi lw'abagagga nakoma okuwulira musimanyi yagenda Japan kati Japan ocekinga ewaani ewa Nagoya ewa Mitsubishi oba Toyota gw'olowooza oba kitegeera Kyalugonza bano n'atumalamu kyankuba wala olwo ne mutandika obulamu bw'okweyiya tandika obulamu bwakwekweka akati mukwekweka aliwo omuvubuka bamutanga mugwako awo nkugwa ontyo takola naye certificate 1 mu buzimbi adde olwo naye apalapalanyiriza ku naffe eyo mugezi weeyo takyakola nnyo obuzimbi ali omwo apalapalanyiriza mu kibuga omwo olwo nze ndi mukwekweka sikyayagala nakuvaayo biki ebintuntu ebanka ebanja wetukwatawo ku ofiisi bakagalawo ddaawo ku mirembe simanyi bikoze bitya ofiisi bwa Ssekalaala yabukolaawo maaso ga gundi ga Supreme eyo ogw'omuzikiti ogwo ogw'abasiraamu ogwo mu maaso ga geeti Namirembe Road ebizimbe bino ebiri eno waliwo ofiisi za ebizimbe bya Ssekalaala yalinawo awo b'ekintu so edda batundirangawo amajambiya ebijambiya oba obijjukira gye bagulako ne babigenda e Rwanda eyo so kati babanoonya otandika okwekweka ofunye owokunnasa mukwano gwo nkugwa mugamba nkugwa ki ekiriwo oli awo mugezi kozi wendi yakuyita mugezi kozi wendi
Yawo mugezi koze wedi. Nibuza kye kitambula kati simubuulira nti ndi mukwekweka. Yes. Ati angamba mwana waliwo teeka eriwo eri mu kibuga muno. Teeka eriwo ya wali mugezi ku ssomero okujjukira ng'oggulaggulawo ebintu. Kati okyabimanyi kufulu biki biki. Amakufulu nkyagalina naye si bye mbaddemu naye kati ku mbeera gye ndimu oba ogagala gaggula nja kuggulira naye siyingira. Nagamba asigwoyingira nze nkolera kisumuluzo. Sigwoyingira nimugaa sooka ombulira etteeko ko nze ko ye etteeko ya mmotoka mulimu baguyita songola nimugaa sooka ondiremu bulungi ko ye nti otambula ku street okwo n'osanga emmotoka bagipaakinze nenyini otali n'ogiggula abaana bafunyeyo musinga kati nze bwema nfunye ggwe waliwo omulimu tujja kufa obugagga. Kati olaba bambuuliramu atunuza mu bugagga tambulidde waliyo emiggulu ate naawe eno walina nange eno waliwo abamanja ate akukulembeza kya bugagga. Aŋŋamba naye mulimu kuba gwa misana kakati ate emisana batunoonya nnyo naye ate nina okubeera obulungi. Oyagala njagala okubeera obulungi. Banka naye kunoonya misana. Banka emanja eyagala ssente zaayo. Kitonsa sikyamulaba. Kitonsa simanyi oba ayuddawo oba naye abifaako batabifaako naye nga gwe bagwako gw'osasula zonna. Ati njagala nze nsasuleyo waakiri batuveeko. Naye zaali nyingi wali wasigadde emiliyoni ndowooza nga 5 n'ekintu. Zaali nyingi ebiseera ebyo 96 97 awo. Zaali sente mpitirivu. Naye nga nyingira nga ngamba jangu ng'okkiriza nzikiriza ngamugamba naye simanyi we naakolera busumuluzo. Kati NASA engeri wali eri ku institute jjukira taata namutwaliranga gundi recommendation ndala ku ssomero nzijjayo ndala ne waatwata etuuka ndala otuusa ndala oba okitegeera naye nga tubikolera ku NASA kuba baatukoleranga ripooti. Kati nga gw'owandiika ku yange nze mpandika ku yo oli n'awandiika ku yo omulala ffenna abaavanga mu kibuga ne zitambula ate nga ripooti nnungi okusinga ez'essomero. Handwriting zikyuka naye nga ffe ba principal ba you recommended yourself butereevu oba I recommend you, you recommend yes. In return mpa nkuwe. Kakati ng'ate ne omuzadde omusaba tuition okusinziira ku nfuna ye. Owe yali wakasa 15 wali 7 gye wava n'omugamba 15 ng'essomero lisasula ena kitundu. So n'omugambe okola ekisumuluzo weewazibu. Yes. Kati ngamba yije kyangu antwala olaba obuntu obwo buliko kikata abasazi b'ebisumuluzo bagezaawo bazibu nzoba gwe nagwako yali omuzibu simanyi oba gyali n'oyo omusajja manyi bakyukakyuka olumu babalya babasika ayinza osala ekisumuluzo nekireeta tinku bwe bakwata eyakozeseza ekisumuluzo n'ayogera gye kyakoleddwa ne baleeta ne bakukaba. Kati nze nayigirawo awo bwe njigirawo mwana oyo yanjigiriza teeko bulungi n'engeri amanyo gye gatambula aganjigiriza nengakwata NASA. Kati nze jjukira nze mu mutwe ogwange nze ombuulira ennyumba gy'oyagala n'entandikwa nze ogiraba mu mutwe ng'eyaddala nze nsobola n'ogiraba nga bagisiize langi naye ng'eri mu mutwe nga n'amasannyalaze gaakanga n'amazzi gayiika nga n'abantu batambula muli mu nnyumba architecture ng'oluggi oluggulawo n'oluggala ne tayiro ng'oziraba na biki buli kimu. Kati nze ngendo kikutera ku lupapula nkijjawa mu mutwe kati ono ansomesa kufulu n'amanya engeri gye gatambula olwedde munda mu nze olinamu ekizimbe kiramu beauty in ampu mweri ampu mweri kama yaji mweri
abakitegeera ebifuna kati mmanya amanyo bwe gatambula era ekisumulizo nga mbiyiga bulungi obisa mu mutwe bisa mu mutwe katambulira ekyemmotoka tekibaako nnyo nankani mulwakuba kati mulina remote onyigira eno netandika ku remote kuliko kano akaveeno kuliko buno akati nabuno nabo kuziyiza kiri kuziyiza kiri naye nga nabuno buno osobola okakola kati wano bwetuna bwetu manya kano katunuulidde manya bwenna okakola osobola okankolera naye kati ate kano kayinza okumbonyaabonya naye adde endi nkafuna akati nze kenkola ate kaba kasobola okugula eyo neyooli akanga aka nga kagula emmotoka eno nekamala nekagula eyange neyomulala Uganda yonna ng'amannyo tegafaanagana benzi tefaanaganya Subaru na Toyota nenkola eki nga kigula benzi Subaru Toyota Vitz Ipsa Nissan Toyota kimu bweki kimu so n'abalina remote zino tebawona gwe oba weggalidde nze kalisa tonzigalira ago gonkubuulira amazima omubbi nga Kalisa mbiseera bye gwe oba weggalidde nalese ndokinze wali emotoka gwe wagaddewo nze oba tewagaddewo gwe bwoba oyagala okuggula teweetaaga bino byange okozesa bibyo byange ate ng'ekikyo kiggula buli mmotoka buli wamu kati sikyabikola badde ngenda kugamba era bwe kigwanga tojjanga tojja sijjanga onkolere sikyabikola so kakati oyiga wali nayiga kukola ebyo ebiriko amannyo naye munda munze nga wegambe ampu mweri ampu eyange eyanjolezaamu ekintu ekirala kati nga kyekineetaagisa nze gwe kunkubira bukubizi kituli kisumuluzo wekiyingira kufulu ey'emmotoka yonna oba ey'enju yonna oba ey'ennyumba oba eya seefu gwe kuba kifaananyi ondeete gweokola ekisumuluzo nga tebasoose kuwa kopi ye eyo ye level ey'obuyiiya bwekyo kyewasoma n'okigattamu ekirabo kyo kyeweeyigiriza kati nga wengezeseza kwezo emmoloka ezibeera ku magalagi kwe bazisuza tevaawo biki nokireeta noteekamu kalibu kigiggula noteekamu Ipsam kiggulawo noteekamu Nissan kigiggula ogera okulaba Nissan kimanyi okugaana ogera okulaba Benz kimanyi okugaana kati ebintu bwebityo nolongoosa kati ate ogera okulaba okirongoseza kiggula Benz ate Nissan kiragaya kati n'otambula oba luusi na 2-3 nomanya enoki X-Trail manya kyenina kino kiggula X-Trail Nissan zonna kino kya Nissan zokka Omujapani emmotoka etali nnyangu ko bayinza n'okukwatira ng'ogiggula ye Nissan naye Toyota nze omuntu tagala Toyota ne waba ataddemu alamu n'ongamba wagaddewo oggulawo Toyota mpozi nga tebaakolako wagenda kisumuluzo ng'era remote hani ne ku remote kati baterako option y'ekisumuluzo in case nga amanda gakuweddeko kitegeeza totale waliwo wagenda ekisumuluzo waliwo kati ebiro bino ezifuluma nga wano wokka ku Central okwo wa driver wokka we wali era kati bino bibiri nga tewali zonna luggi lwa driver lwe lubaako ekikufulu kati n'ebiro bino era abakozi ba Songola bali mu buzibu kuba oyinza ogikuba oluggulawo oluggi wano ku side mirror ekifaananyi kwicwi batuteekamu kamera naye ffe luli nga teri
so oyingira obubbi emmotoka yo esookera ddala okutandika okugamba nti kati nvudde mu kugezesa ebisumuluzo by'enjize ku mmotoka ez'omuggalayo kati officially ngenze kuyingira mulimu gwa Songola mu kibuga Kampala n'omulimo ogwasookera ddala okutandika okugenda okubba. Byagenda bulungi, byagenda bubi, ebyo n'ebisingawo ku mboozi y'omusumba eyalokoka okuva mu bubbi bwe tugenda okutandika ekitundu kyaffe ekyokubiri. Ogenda kuwulira emboozi abaffe baali bamukutteko bubbi ki obwenkukunala bwagamba nti buli nabubba ne nayita ku lugwanyu mu processing nga nkyali mubbi. Era twagala tumanye mawanga ki ge yali abbyemu nansi ki ekyasinza okubaamu abasajja abakambwe singa baba bakutteko ng'oli mubbi. Weziri? Weziri. Nga nkambwe. Uganda nkambwe. Amawanga agatambudde agawera ng'omulimu ogumutambuza bubbi. Weewaawo mu kaseera kano Butwazi. Musumba nakatokkiriza nti bwali bubbi. Obubbi bungi. Kale, omulimu gwe yali akola kitundutundu ku bubbi ye mukunyonyolako akuyita kutwala. Tujja tutandikira ekitundu kyaffe ekyokubiri. Tukyalina emboozi mpanvu ku musumba ono n'okutuuka okumanya olugendo lwe olw'okulokoka alutandika ddi. Yamala kusimba kitooke Magombe oba nedda? Awo wonna tujja kuba nga tutuukawo. Just ndowooza tusinkane mu kitundu ekyokubiri katono okujjukiza nti gwe ayina emikolo gy'oyagala okutegeka, birthday parties, oyagala kuwugamu, oyagala kifo w'ogenda okutuula owummuleko ng'olirakisinze bulungi, fresh air weeri, emiti weegiri nakyo, green waali wano bayitawo Makutano, kifo kisangibwa wano eno Mutundwe. Ojja kuba osobola okukiraba nga tonnatuuka wano ku kyaki ya Musumba Tomu Mugerwa, ojja kuba olengera bulungi nnyo Makutano wansi wano. Kifo kigazi, sauna, steam, swimming pool, byonna bingi n'emikolo, garden weeziri, birthday parties. Mujje ku Makutano, musobola okubuukinga. Ndowooza ntujja bawa enamba mu bitundu byaffe ebigenda maaso n'okuba nga ate biddako. Kale Musumba, sibulako ku bantu balindirire ekitundu ekyokubiri. Bannaviki mwebale nnyo okumpuliriza. Manyi ng'olina ky'oyinzeemu tonyumiddwa bunyumirwa. Njagala owuliriza gye nvudde wange ng'oyigamu ate oluvannyuma okyusibwe. Tovaawo tiikinga, layikinga, koona mukadde, twagalize, sindikira ne ku muntu omulala kyeyalinga. Message eno etuuke ku bantu bangi nnyo. Tujja kukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri. Nze mbateeka mu maaso ga Mukama. Omusaayi gwa Yesu gubakuume mubeere abalamu okutuusa we tunadda. Mu Kristo Yesu mbasabidde neŋŋamba nti amiina era amiina. Kale Mukama abakuume, tusinkane mu kitundu ekirala. Updates nnyingi zikyajja ku Mukutu Viki Exclusive. Mweraba.